temtutaasa temlowooza ty'abantu tukyayinza okuttiŋŋana omutanda yonna gy'alaga si byangu bw'oba tefunvubidde ayinza okusuba yadde nsindikagano tewali atta munne tewali kulwana kwano lya mutanda sirabe yeemulugunya ty'ani anninye ani ankwatako y'ani anzirugaza fenna tulokaloka fenna tufe enjala n'ennyonta eby'omutanda olumulabanga buli omu aterera eno bansindika naye nange nsindika ku mwana wa nabijjalo alina akaanako situla kalengere kale ekitiibwa kya ssebufu bwango eno bansindika naye nange nsindika kulengera ku mwana wa nabijjalo alina akaanako situla kalengere kale ekitiibwa kya ssebufu bwango. Hey! Wanji? Abaana baffe bakuyimbirenga abaana ba leero ssaawa ya kulwana bamutwe eggulu bakugonderenga bakatwewungu bazambala ebikukujju naye okuzanyira ku ssekesaawo beerimbye kabaka muwenda muteesa mutebi tewali alyenganga busungu bwotaata muza mirembe era mirembe ayina muso tukumire ekiswa eno bansindika naye nange nsindika kulengera ku mwana wa nabijjalo Bonna Bayimbi situla kalengere kalabe ekitiibwa kya ssebufu bwango eno bansindika naye nange nsindika kulengera ku mwana wa nabijjalo alina akaanako situla kalengere kalabe ekitiibwa kya ssebufu bwango. Akati? Nyini mukabaka olirukebera nsakulu wa mutasa mwangalaca yekwe mutabani wa luwangula mutasa tukulaba netusayuka batukole n'obuwangwa tubulwanirire mulembe gw'omuwenda nyini mukabaka olirukebera nsakulu wa mutasa kwagala Uganda yange nkweyitira maama nkweyitira kirabo kyange nkweyitira nnyabo ate oba abalala bali ku nkalajje zennyini mayinja ddungu otuzzi balaba ndaba kuki naye ng'obasanga nabo bawaana nange leka nkuwaaneko Uganda balala temuli gwe makula njukira kyakiro ow'ebungereza yakweyitira kula gwe Uganda ekkula lya Afrika Uganda esinga Bulaaya kyekyo kituufu singa America. Okay, celebrity track extra UG na Uganda tulaba ogamba otya kasente oli bulungi olunaku olwalero Uganda akasana kali abwe kati olaba tero bagamba nti empewo egira netukangamukko n'abavuga boda ne bayita waawo kwegamba Uganda enyuma oba okyanyumirwa kino ne kijje kwegamba ensi Uganda ewooma batugamba ensi Uganda esinga Bulaaya olunaku olwalero show proud dismissed by JICC LLC DXB Dubai. Gwagala ogenda ku mu Dubai kulabika nti olambula muko UAE ogirambule abatero okunda be mu Sharjah Alain Abu Dhabi gende tutambula mwangambe nafuuka musuubuzi sire musuubuzi naye bwofuna akuwa tiketi ey'obwerere nyonye naye terinyika terinyika sagala mbenga munyiga naye nga JICC bone batekamo akasimbi kwanga ntambula mu season ntambula mu ku booking air ticket visa hotel bookings byonna banafe ba JICC okutegeeza nti bekwateko wali mu Dubai office bweziri ogera n'omukyala Jackie Jana enamba y'essimu eri wansi mu kabox akaliko JICC kutegeeza ngena kuzo mwezi 11 omwezi guno gw'omukaaga gutandika olunaku olw'enkya gutandika
Unomaze kuina 31st guno mwezi. Wina 31st. Ugomkaga unaina 31st. Oh, Nga kuosanja. Mwezi ngate kugwa. Kubona atusasula omusala. Ugenda kugwa. Nga 11 omwezi ogw'omukaaga legendary Paul Saka omusiime tugenda banga tumusiima wali ku Serena Hotel akuyise ku Uganda. Ali eyo yenna kwolwo lwennyini bulijjo mugamba Uganda esinga Bulaaya naye temanya ani kompoza temanya awandiika kwolwo mujje mwerabireko ate wano wendi ndi ne bamisaayi mito oli musaayi mukulu Musaayi muvubuka ssebo. Wano ndine ogwe nandigambye nti Paul Saka Junior. Bwe mutunula ku muzeeyo ne mutunula n'akaviiri kano naye bannaye waliwo ekintu ekiri mu musaayi gwammwe okitambula bwekiti sinakutegeera bw'oseka bw'oti muzeeyi Paul Saka ng'asirise bw'ati ebigambo talina bingi. Olunaku olwaleero ndina famire nga bw'okiraba wano era yonna ya mwami Paul Saka ate ku lunaku olwo lwennyini tugenda beera nabo ku show ku Serena nga 11 omwezi ogw'omukaaga. Naye olwaleero tuzze kulaba ekyenjawulo kiki bakola famire yonna eri mu music bonna bayimbi balina amaloboozi bakuba ebivuga ebyenjawulo kijja kitya nti famire ey'omwami Paul Saka omutandisi w'ennyimba z'amasomero ate omutendesi wa music wano e Uganda ne famire yonna ebiseera ebisinga osanga famire ng'omwana muzeeyi tonteeka mu ndongoyo naawe kitonna ky'oŋŋamba nakola birala ku mulundi guno we mulinga natandikira ku muzeeyi Paul Saka Junior. Oyanjira batulaba babuzeeko tugende mu maaso. Erinnya eryange nze muwanguzi Moses Musasizi Saka Junior. Saka Junior. Kale side eno tulina Semanda Nathan Saka. Nagambye bwere gye tuliko 11 mujja kiwulya side wano Manya gange nze Nanyondo Melody Saka. Nanyondo Melody Saka. Their side erinnya eryange nze Senyondo Byron Saka. Anna sekagala asembe side Erinnya eryange nze Sendawula Paul Saka lyanyongerwako. Lindako kati ye Paulo oyo yennyini. kati ono ye Paulo. Paulo Saka Junior. Kwegamba byonna bigwera awo. Bwe nzirako ku side yo mbadde nkolako ku masomero nze ono gwe mbadde nsinga okulaba abasinga bagenda balaba nga abapya nganzi bwe mbalaba naye nabadde ate alabika nnyo ku side yo mbadde nkusanga nnyo mu masomero training music omulimu gwa taata ogukuumye bulungi okulabika nti legacy tegenda kubanga perishinga mu bintu byakusaagirira. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi mpandiika ntendeka ntuula kasozi Buddo nange ku Mutala Buddo nga taata ku Buddo secondary school mpandiikawo ennyimba za Luzungu taata nawandiika ez'Oluganda nempandiika n'ez'Oluganda ezimu eziri ku miramwa gy'abavubuka bwe gityo then nenkola ne ku masomero amalala ag'enjawulo mbeerawo n'entalaaga ebitundu byonna ate ne tuba nga ffembi tukola mu DIT Directorate of Industrial Training nze ne taata era nga nayo nze music coordinator naye era gye nsinzira nekola assessments eza music era mu bayizi abalala bonna bwe ntyo music yanyumira mukola nga siwulira nga akola oba onyumirwa kyokola buli okola omulimu gw'oyagala gw'owuliramu emirembe oba nga atakola so nga ate bw'okola omulimu okuba bw'ogusoma ne bakukaka owulira nga okyekaka bwekasa oweesindika bwesindiso kikola. Music omusanze otya sofa omulimu guno gwokola kuba nagwo gwafuuka kati mulimu osomye music omugenzeemu? Nze nno nasoma kufumba era nina degree yange ey'okufumba naye oba kulimanga nti osobola ofumba ekintu nsobola ofumba amazzi n'okomba ekikopo n'oganywa n'okumba n'ekikopo naye ate bwe kituuka ku mmere nayiga kuwoomerwa manyi okuwoomerwa emmere ewooma naye ate simanyi gifumba. Omanyi ofumba emmere? Okufumba si nsobola ofumba emmere enzibu nayiga okufumba naye emmere gye nayiga okufumba mu Uganda teriimu. Mmere ki?
nzibu nnyo. Bagirisa buti. Bagirisa bintu bitategeeka. Mulimu ebirungo bingi bitulina no mu Uganda. Osufuwa gwanga n'ogenda n'ogifumbira beeyo. Ate kati ne music mufumba. Kati we mba nfumba music okufumba kwange awo nako kugasizaawo. So kati nesanga nga music yantwala natandika otendeka nga ndi mu senior 3 ebuddo nga muzeeyi yawandiika ati nga nze nkikwata mweno wansi abaana nze mbatereeza nze mbayigiriza obuzina lukeberwa ennyimba ezo kuba ku lukeberwa okudda waggulu. Lukeberwa we bamukolera wali ku ssomero? Nali ku ssomero nali mu senior 3 buddo 2010 yes. Ndi musajja mukulu waddako naye ate siri wadda nnyo. Oli waddako? Naye toli wadda nnyo? Siri wadda nnyo. Bandigambye nti emyaka naawe ogisalako? Kati bwe neeyogera emyaka gyange taata ate kiyinza kiba kimuleseewa kirekawo omuzadde kati teyandyagadde njogere naye nga ngirina kati netandika otendeka abaana paka senior 6 bwenama senior 6 nenvaayo nengenda ku university abaana ne bagamba oli ewaffe gwe baba bazza bali baleese omulala ffe twagala oli gwe baba bazza era nenzirangayo ebuddo nga nkyatendeka abaana na buli kati myaka kati mpezeze myaka 10 ebuddo kuva 2013 paka 2023 nga ntendeka. Weewaawo this side bano ate bwe beegatta bafuuka ekizibu ng'obuliddeko n'atendeka bano ate bwe beegatta bano abana bafuuka ekizibu. Mutawaana gwennyini pozi ogambe kutani? Semanda gwokola ki mu music? Andika ennyimba nsuna ekyuma ekyo tanditwadde kumpi nno osuna ekyuma kino owandiika music kakati nga tuvudde ku saidi eri mwenna mukolera muyimba yandibadde nga kwaya mukola byebimu ovudde ku saidi eri ew'omukulu kosaaka katulina group tugatta ffenna awamu ng'abaana ate nga tulina ne bannaffe abalala abajja nga batwegattako abamala ebuddo njagala kujoininga group eyo tutuba the Fam Uganda. Yes, tukola music, tukola productions, tukola live performances era ku Serena nga 11 kigenda kuba kijjobi. Kati njagala ku side wa kiki bayinza okunkolera essaawa ze kiki bayinza okukolera omulabi n'amanya nti kati tuli ku mmere ewapo saaka mu lujjuliro ndowooza ati mmere ewaka ndowooza kati bamunyumya ku koodi za music ono yasinga obikola oyo gwolabo nga muli ewaka tuli ewaka n'agamba eŋŋombe eyo evugidde mu kisi eyo eyo ekoze tu ya kisi embwa gy'owulira ebogola ebogoledde mu kiji ate tetuuse teyitinze right note. Lwaki gwe mu bonna bantu bali mu kulya mmere yaabwe ng'oli mu kunyumya nti kati oyo ng'ola bwakuuta ngeri gyakuuseemu oyo ali mu KBW koodi zezo wazitegeera ne music musomyeko ku SM School of Music n'omutere akazindala ono nsomyeyo piano nsomye audio production era kati amatu magufu nnyo oyo akuuta awakuutira mu kiiki engeri gyakuuta mpulya noti erimu rhythmic than melodic kati mbasobola kugiwulira awo kati kyetubeerako taata kati kyemuliko tusaasire weweolera bintu byo olaba noti esembeyo eyo ebadde mu C# bagiteekemu mu luyimba n'atandika mu luyimba natandika okuwandika bwatyo kati kitegeeza nti ekintu kino kiri mu musaayi muli kitambulira mu kati musaayi. omukyalo ono gwe oyimba okola ki olivuga Nyimba. Oyimba kiki? Zonna. Kizonna. Oyimba oli mu kisaayi balagamba nti nyimba soprano. Nyimba bass. Nyimba smile koze msha. Nyimba tenor. Nyimba soprano, nyimba alto. Osokuandika eddoboozi lero? Sobola. Osuka bass. Inze. Bass ngendayo katonotono naye okusinga nyimba tenor ne alto. Tenor.
tena yene okwanika kaloozi tena yeyo basajja ya wansi oba bwaba muwala owa waggulu katena oyo aba soprano yagadde kwefuula mugezi ate saidi one nze nyimba amaloboozi tena ne besi ate okuba n'ebivuga kuba twayita mu kwaya UDSS twayiga ebivuga bingi ebya saidi eno eya culture n'ebiri western naye nze saawa zino na specifyinga mu saxophone passion yange wayita omulere nakati mbadde nteesa buteesa ngamba nga twegasse wano buli omu atukolere kyasobola okukola obanga twegasse nga siriimu nga njagala tusobola okuyimba yakaanesooka kuba tuyimbe ku lukeberwa mukolo gwa muzeeyi tuyimbe ku lukeberwa gwa muzeeyi ogwo tulabike eti soka jambala amateeka nayo gasooka jambala alina amateeka mabega ofunye woligubira awo mutabani wangu wangu na mutasa tukulema netusanyuka batukole n'obuwangwa tubulanirire mubulembe gw'omuwenda wenanyiri mukabaka oli lukelema muzzukulu wa mutasa wanganacwa yekwe mutabani wangu wangu na mutasa tukulaba netusanyuka batukole n'obuwangwa tubulanirire mubulembe gw'omuwenda ulintabire tugata ulilosiba n'olabika keno gye tuli kitukole n'olunaku okutunula ku kabaka waffe bingi biwona enyonta n'enjala ne biwona tulinnya ne ku bityoluusi okulengerako muterali mpologoma mwenannyini mukabaka oli lukeberwa muzzukulu wa mutesa manganetwa yekwe mutabani wanu wangula mutesa tukulaba ne tusanyuka katukole n'obuwangwa tubuwanirire tumulembe gw'omuwenda kati nze wali nze mbadde nteekamu kalika obadde okawulirako nga nkayimbira mu ki gye bayita batya dissonant yeriwa eyo etakwatagana na birala mbadde nsaba omukulu tukubiremu ku mulere ogwo otufuyiremuko simanyi guno gwe nafuwa mu vidiyo akimanyi gwe gwe nafuwa mu vidiyo ya papa gwegwe mulere yangusa okufuwa nga guli mu vidiyo tuteremuko wali ka microphone wali atufuyiremuko ku mulere Western culture ndoza kati agenda kuboolwa unknown mutima
kale kati tuddeko wano eno tukubireyo akantu konna omusajja famire teyamusala abaana bonna bakitalete yawo nze mbadde sikyalimu erikije mugambye wali mu Discord mbadde mu area court kakati nakyalo oyo twagala atuweemuko ku ddoboozi nga liri lyokka eno bansindika osegedde ubimanyisebo ono yakayimba teyira bananga you don't look the song nga tokafaanana gende bagikola avuddeyo oh that's bad nosobola okuddamu newenyiga mu tiktok tugende temtutaasa temlowooza ty'abantu tukyayinza okuttiŋŋana omutanda yonna gy'alaga si byangu bw'oba tefunvubidde ayinza okusuba yadde nsindikagano tewali atta munne tewali kulwana kwano lya mutanda sirabe yeemulugunya tyani anninye ani ankwatako yani anzirugaza ffenna tulokaloka ffenna tufe enjala n'ennyonta eby'omutanda olumulabanga buli omu aterera eno bansindika naye nange nsindika ku mwana wa nabijjano alina akaanako situla kalengere kale ekitiibwa kya ssebufu bwango eno bansindika naye nange nsindika kulengera ku mwana wa nabijjano alina akaanako situla kalengere kale ekitiibwa kya ssebufu bwango wangi abaana baffe bakuyimbirenga abaana baleero ssaawa yakulwana bamutweggulu bakugonderenga bakatwewungu bazambala ebikukujju naye okuzanyira ku ssekesaawo beerimbye kabaka muwenda muteesa mutebi tewali alyanganga busungu bwa taata muza mirembe era mirembe ayina muso tukumire ekiswa eno bansindika naye nange nsindika kulengera ku mwana wa nabijjano Bonna Bayimbi situla kalengere kalaba ekitiibwa kya ssebufu bwango eno bansindika naye nange nsindika kulengera ku mwana wa nabijjano alina akaanako situla kalengere kalaba ekitiibwa kya ssebufu bwango akati tuze ewa omwami oli ng'obwedda yapikamu n'ekitiibwa kya ssebufu bwangu batuddawo kati kwagala Uganda yange nkweyitira maama
nkweyitira kirabo kyange nkweyitira nnyabo ate oba abalala bali ku nkalajje zennyini mayinja ddungu otuzzi balaba ndaba kuki naye ng'obasanga nabo bawaana nange leka nkuwaaneko Uganda balala temuli gwe makula kwagala Uganda yange nkweyitira maama nkweyitira kirabo kyange nkweyitira nnyabo ate oba abalala bali ku nkalajje zennyini mayinja ddungu otuzzi balaba ndaba kuki naye ng'obasanga nabo bawaana nange leka nkuwaaneko Uganda abalala temuli gwe makula waliwo bali abagamba Uganda esinga Bulaaya nzijukira Churchill ow'Ebungereza yakweyitira kula gwe Uganda ekkula lya Afrika Uganda esinga Bulaaya kyekyo kituufu nsinga Amerika Uliriza Asia biwero amataba bwe gajja ne gabakulubya musisi n'abagoyagoya kale nne mitawaana ng'egyo weesiimye togirina Uganda kwagala Uganda yange nkweyitira maama nkweyitira kirabo kyange nkweyitira nnyabo ate oba abalala bali ku nkalajje zennyini mayinja ddungu otuzzi balaba ndaba kuki naye ng'obasanga nabo bawaana nange leka nkuwaaneko Uganda abalala temuli gwe makula weewaawo atajje nga 11 June wamanyi kyogenda osubwa omanyi walumiziki lwakuyimbira nogamba naye kati kayimba kanzizayo ku ssomero biseera by'essomero ebiseera ebyo olwo oba togenda kujja simanyi nakumanya nkutegeeza nti tuli kusenera ku mwezi 11 omusiime Paul Saaka ne famire eyo nanga mujira bonna banna bantumbweze okitegeera nti mujje ku olwo buli mwana nga bakuwadde wano kyagenda okuwa ayinza okujja kusiri nagamba ngenda bayimbira kino ani waliwo abataza ate nga bebasinga kuffe kati ate bannange tuli ku kino ntandikidde ku saidi eno leka ntandikire ku Paul Saaka Junior saidi wali mupiira kazindalo biki bewanyumiriza mu daddi wammwe Mr. Paul mwenyumirizaamu kubanga ekisooka nze kye namwagalako oba kyenga nti namukoppako okukakkamu amiina kitegeeza obeera omuntu omukakkamu olina engeri gy'osika abantu okwegattako olina connections ofuna n'ekirala ne tumwegombako ekitono era olabye buli omu ayimba wano so bw'otunuulira omuntu nga Daddy Saaka olabira ddala nga omuntu yenna yandibadde nga ye oba aidowe nze nganze mwenyumirizaamu ebitono ebyo byensobodde omukulu biki byenyumizaamu ku Daddy bintu bingi nno muganda wange emu abyogedde Mwami Saaka muntu mukakkamu era mu bukakkamu bwe alina emikwano era mu mikwano egyo ebiseera ebisinga bwe tufuna abantu abatuyamba bwe tufuna connections olina amanya oli mwana wa Mr. Saaka omuntu nakwagala nyagamba munaye Mwami Saaka yankola bwati ne bwati muntu mukakkamu muntu wakisa nekya kyenegomba ennyo ekitone muwandiisi nnyo oyo ye muwandiisi w'ennyimba asinga mu Uganda muno omuyiiye ennyo sijubisa ensi yonna ekimanyi taata ali very versatile taggwayo abawandiisi abasinga bawandiika ekintu ne kikoma awo abawandiika bajja ne bawandika content n'abagwako naye ye taggwayo
abeera ever fresh. Abeera ever fresh. Kyawandika kiba kipya buli kaseera. Abeera ne tunes mpya every time. This side Daddy Chema batata batoka kuba nabo buwala bawaga mwala wange kasukali katata Daddy bichibyo munyimirizamu byensengo mwenyimirizamu yatuyigiriza okwagala music yatuyigiriza okumanya music omulungi abeera atya kuba waka tate omuntu ateekako oluyimba naye namwe ne mulwagala nga muwulira lunyuma kubanga tuli bato so atuyigiriza okumanya music omulungi music ate nga wamakulu ekyala atuyigiriza okwagala abantu bamwagala ate ayagala abantu naffe ntukiyiga okukola emikwano kuba abantu boosigala obeetaga at all times neobagwanya so naffe tukimuyigiddeko ekyo ono ye yena ali awo ali bwatyo kwegamba ali pole kati ngira tata wabeera nomuzeeyi bwali naye lwangambe bwe batuuka ku lanchi koodi zifuuka koodi za music biki byoyigidde ku Daddy ate biki byomwenyemerizamu byamuyigiddeko tata muntu muwombeefu nnyo akoze emirimu mingi ng'emirimu egyo singa ogiddira n'ogiwa omuntu omulala amalala gayinza okumutta bino bimbeera n'amalala kasinga bagiwaggwe amalala sigalina manyi tata namufaanana nnyo mu nsonga eyo wamufaanana nnyo mu nsonga eyo naye nga mwegomba mu kintu bwekityo kuba emirimu gye minene giri profound gimusinga obunene akoze ebintu nga binene nga bingi ennyimba wandiise esoba mu 1,000 naye omutuukako nga ye muntu agenda okuddamu togera kumutuukako agambe yo nanjagaza ki okitegeera nti oba talina budde he creates time for everyone n'ekirala his musicality engeri gyatabika amaloboozi engeri gyakikola sinaabayo muntu mulala akikola bwatyo mu Uganda it was God given to him alone mwegomba nnyo his my role model era abanene ebigambo bingi abantu abandiise ku lunaku lwa 11 oyinza bagamba ki bannange mujje mulabe ekkula kakati owaayi Kawaji anti nawe oli Kawaji byonna byebimu taata muntu kika kyewaka ng'omuzadde taata Nathan again kinshagere nanjukiza ku taata ekintu yatunyumizaako mu kyalo waliwo omusajja ng'agamba nsigumulaba Katonda oba yankola atya sina malala kale nakamala ndakiika 10 njogera nammwe ate nga ndi muntu wavunanyizibwa sibasosodde maze dakiika zange 10 nga ndi nammwe abantu ba bulijjo kakati taata muntu newaka nga bwe bumulaba eyo newaka bwabeera taata ye muntu bweba bakubye nogenda noloba taata bankubye ng'olaba oyagala akwate oba agalula oluyi akuba omuntu oyo agamba nga bakoze kibi kale musonyiwe bwatyo musonyiwe talina takuuma busungu ku mutima bamulyazamanyiza emirundi mingi ne batamusasula waliwo story yanyumiza ejjuzi oli yamugamba yamukubira essimu ng'amubanja aliseeta eyo namugamba naye tolina mpisa Pawulo okulira otya nga ndi kukyamisana kukyanca n'omwami wange bwetulaba nga tunywa kyayi naye namukubidde ali buddo oli bwabanja aliseeta tulaba nga tunywa kyayi ssaawa zino bamulyazamanyiza emirundi mingi naye buli wenkola nange enkola nensanga okusomozebwa kwe kumu naye agamba guma ebyo bitundu ku mulimu kate Katonda ajja kuwa omukisa mu ngeri endala tatayagala nnyo Katonda mu bintu byonna tatayagala Katonda ndoza yembala eyo ey'obukakamu ey'obuwombeefu ne bwe muba mukoze eki nga mulaba leero tatatusse tatutangako kyova atukuze naye nga twali tukoze ebintu ebisobola otussa naye nga ajja naga kyabadde bwe kityo kale temukiddamu nekiggwa n'abimaliraawo ne tukola nga tata tumwegomba ate tumutya nate tumwagala nnyo nga omwagala nnyo ye muntu gw'onyumizaako ekintu nga kyamakyo n'akisolvinga nga ye taata muntu mulungi nnyo eringa omuzadde kusaidi emu nga mugedde Daddy akola kino
biki bye mumuli mugamba naye taata naye wano alimbamu si buli kimu kirungi naye taata naye alimbamu wano naye alimbamu oba ayinza obanga abanyigamu ku kibuuku eyo kati taata tubulamukolera branches abantu abo beeko ne taata ng'owaffe etugabeko ewalala kuba mungi nnyo omakizibu kye mulungi nnyo nti tetwandyagadde tumwesigalize ffekka yatuyigiriza okugaba naate tetusobola kumugaba tumukodowalira ntitumukodowalira nnyo kubanga taata alina abaana bangi ne buli muntu ajja ewaka ewaffe aba mwana we era agamba oyo mwana wange ate taata kiwandigambye ekibi ku ye kyajja okumma Byron asobola kiwa Pavin oba nakiwa Hilda oba nakiwani ku baana abaze ewaka n'agamba Hilda katumuye abaalya nga gwe omwana we waka wooli naawe n'akuwa naye nga abaaye gatuyigiriza mbala eyo afa ku bantu bonna nti tuleeta mikwano gyaffe ewaka n'abaganye n'okusinga ate ffe connection ye neebeera nnene n'abantu abo n'okusinga naffe n'abasembeza era bayita baana bange Rema Namakula okwatestinga to that kuva kusoma kwe konna okwa secondary yali Mr. Saka nga ye mukwano gwe gwagenda okutendeka yamutwala ku ssomero nga mukwano gwe amwagala so alina omukwano gw'abantu kyobola bonna bavaayo Bugemba agenda kuba ku Kivulu Rema agenda kuba ku Kivulu Bastera Kayaga May Ruth Papa Misa Kisemakula wano wetuli bonna bagenda kujja bamwagala yeekuumiddeko abantu tasosola nti oba ono mwana oyo alina eddoboozi erinyiiza ona newaba atendeka noba n'eddoboozi nga linyiiza tomanya wabula ate akutendeka paka wooyiga kati wowe wulira bwe yali oyima nga biki bina linyimba wano ye bwatyo bwali mukulu ebanga liwaze nekitaawo iwongyeko ebirungi bwe byogamba birungi byokka dadde mulungi nnyo akike yali akkoze nogaa naye taata yalimba mukwawo naye kituufu ekintu ekyeyogedde mpuliyanga simeoba yo question ezze gye ndi kuba mpulira sikirina tokirinamu wala sikirina takupaccangako taata tankubangako ku kibooko naye yankubako oluyinga ndi muto yankubako oluyinga ndi muto nga nkola effujjo naye era kale omusango gwali gwange effujjo nali nkola lyaki so yeah he is the best father in the world. Okay. Why? Daddy yali akupakizaako. Noga nti daddy akunkajjukiraako yampisaamu ku eggaali. Akagero kenyinza obabulira ku melody ono olumu abeera ku ssomero omanyi wegala okulwala oddeko ewaka taata nayidde wano taata namugamba kale kataata nsobola okudda sigala ojja kuwonera ku ssomero melody nasigala ku ssomero ngawulira ennaku nnyingi nnyo naye yali amanyi agamugamba osobola okudda omanyi dda we twalinga abato obuntu bwatunyumiranga nnyo okuva mu bazadde obugambo obuzaamu amaanyi omuzadde agamba nabako ebigere oli mulwadde akagamba wakawuliranga olyanga omuzadde omwagala nnyo omuzadde anjagala nnyo kati awo owaffe si bwali oli mulwadde nabako ebigere owaffe si bwali bwatuuka kukuba parent he is a complete parent instilling a discipline mu baana ateeka empisa mu baana talekawo kule nakifanjagala talekawo kule muwawa aba ayagala ku disciplining naye ate muntu akimanyi nti okuba okukanga buloku okw'amaanyi si engeri okagenza oteeka empisa mwana ffe era totusanga nga twogera ebintu ebikyakwatagana oba busitya ddenja tutya ddenja ffe yatuyigiriza okutya ddenja okwewala ebirwadde wakati abavubuka nga ffe tetulabika bubi nnyo munaaye nange mwendi sirabika bubi n'abawala batya tabugwala bulungi naye tobusanga nti bulimize bwegiti twekuuma yakituyigiriza kuva buto ne mu nnyimba ng'akola oluyimba ne mumanya nti lwasomero gundi naye ng'oluyimba lwammwe abadde agamba mmwe message egenda eri mmwe agamba message egenda eri abaana ekumba agamba mmwe kati ffe ne tuyigira mu nnyimba ezo bazadde mu nnyambe oluyimba lwabudde bazadde mu nnyambe kyesimanyi munno ngabyenga baana be
Ozimanyi bezo ozimanyi. Ozimanyi nyo oli wadda. Mukolo sigaze bukakamu. So akati mbaja akudde ew'omukulu Byron Senyondo Saka. Kagambo ki dadi kyali atuddeko n'otulanga munyumya nagamba nakugwako kyakugamba n'ogamba kituufu dadi atwagala na olaba ngambye kino wali onyumizaako ne dadi one on one. Tunyumya nnyo bintu bingi. Tata waffe muntu wa mirembe nga wekikyogedde wa mirembe. Tata waffe muntu asaaga musaazi. Tunyumya ku bintu bingi ne museka ne mukola kisi ono taata abeera strict nga bamu ku bataata abamu ab'edda kale. Omwezi oyinza kumanya nti oba taata akwagala n'okukwagala. Ekyo taata akikyumizako ku jjajja. Jjajja ali muntu oyinza kumanya nti oba akwagala n'okwagala abeera yabanga mukambwe buli kaseera ng'olaba nedda taata onanjagala naye taata ali very loving. Ye muntu ali musobola okunywa ekintu kyonna ne musaaga naye ng'oyinza okugamba tolina taata n'oyogera naye ku ssimu olina oyogedde nabadde oyogera naye ngamba nti kwejigana muzeeyi wange neyewuunya nyogera naye bwotyo omulinga oyogera ne munno. Yes, ali fri nnyo kyenyinza okugamba. Osomuntu anoga muzeeyi kyekiri ogamba otya muzeeyi mbeera eri etya muzeeyi wange nokimugamba soba nagamba ani ankubira nalaba essimu naddamu nagamba ddamu biri byosoose okwogera kale nomanya nti kyayogedde si kyayagala n'omugamba muzeeyi wasuze otya. So netudda ku side eri omukulu sekagala poso akajuni wali ofunye mukawono ne muzeeyi yawo n'abakobugamba bwakugamba. One on one zibadde nyingi all through our lives. Kuba engeri gye tubadde obadde obuuza nti dadi yali abakubyeko ku luyi oba kibooko. Dadi ye muntu okusinziira mu buwombeefu bwe n'obukakamu bwe ndoza si muntu wa kibooko n'engeri gyali omuntu omugezi ennyo omuntu wa bigambo. So at all levels tubadde nga tuyitamu nga tukula okola ensobi ayogera naawe kwegaye akozesa okwogera than okuba. So one on one zibadde nga nyingi all through our levels of life. Atubuulira n'atuwa pep talks eri abalenzi manyi otuuka myaka egyo kwegamba ze atubuulira ebintu ebyenjawulo otuuka mu level ey'okuba nga otandise okola nga Pawulo nno wandifunyeeyo omulimu oba Byron nno wanditandise okukola n'obeera n'akasente ebintu weebityo kwegamba ze atugayidinga mpola mpola. Wakyaliwo okola nkolera nkola mukama wange okola nze nasoma busawo medical laboratory nkolera zana ku ddwaliro bayita Henry. Oli musente bitambula biti eyo kya mukama bitambula bulungi. Emirimu tugikwasaganya abalwadde tubajjanjaba ne bawona mukama atuwadde ekisa. Naye ate wenva eyo omuziki endongo bwe bulamu eno mu ndongo singa kukola ki nkuba omulere nga wenkugaye saa zino gwe namedyalingamu ndowooza audio production omukola oba mu studio yayigira ku oyo kubanga ono yagire na etaata omukulu okola nze ndi mu kuyiga kukanika. Yes, kukanika ki emmotoka. Yange weeryawo naye yange byonagikukwasa buli wiiki olina okuba nga ogikanika kuba esuula emisumaali buli okuba mukiri esuula obusumaali. Okay, so taata temumuswazizza Melody nabamutumira ddala monde ya Melody okola kino nasoma civil engineering. Kati okola Yes sir. Kadde mu kazindala bakuwulira bulungi Nkola wasoma ki civil engineering. oli engineer? Yes sir. Engineer Melody oyinza ogamba azimba muziki oba engineer music kati bw'obeera ku mulimu ofise nakadde n'ogenda ku music oba ogenda ku mulimu wagamba ngendera nenyimba muze nenzirayo netuzimba. Okay.
Why Kawadwa? Ozewo. Okola mulimu ki Kawadwa? Nyimba. Nsomesa music. Nkola audio production y'omutonotono. Mu studio? Mu studio. Then mpandika n'ennyimba. Yeah. Future wogirabawo mu music esaawa zino? Tuze ekyo nkyagala nnyo. Essaawa eno wankugamba wenjiraba kuba mpulira nnene nga n'amaaso gange tegasobola gimalayo. Olaba nga olugendo luwanvu naye ate mpulira neesunga buli ekijja kuba enzigi ezigguddwa abantu bentandise okusisinkana opportunities eziriwo essaawa eno. It's really humbling. Nga okyalina akazindala tunula mu kamera wali oyita abantu nga 11 omwezi guno ogw'omukaaga. Nga 11 omwezi guno ogw'omukaaga. Bassebo ne bannyabo abato n'abakulu bambi tuweegayiridde. Sinalina kumanya oba sisobola kaaba naye bambi mujje muwagire omusiime omwami Paulo Saaka. Mujje mulabe ku bantu batendese. Mujje mulabe music nga mutamuwulirangako. Mulabe levels okuva ku bantu beyatendekedde paka abaliwo kati kuba akyakola ekintu kyekimu. He's still mentoring people and oh my goodness sinalina kumanya bansaasire naye bambi mujje mujje. Mu lugendo luno lwa muzeeyi lwe tugendamu nga 11 omwezi ogw'omukaaga Serena wali abantu olinza bagamba ki mu lugendo luno lwa muzeeyi kitegeeza ki obulamu bwa muzeeyi n'abaana nga mmwe? Ekintu muzeeyi kyakoze ntunule mu kamera ndowooza era tunula mu kamera eyo. Ekintu muzeeyi kyakoze kyekintu kyatagenda kuddamu kukola. Kyenva ngamba abantu nti bw'oba wali ogombyeko omuntu n'ava mu bulamu God forbid naye n'ava mu bulamu nga tomulabyeko nga tomusiimye ne tusiimira emabega nga bamaze okgenda bambi kiba kya nnaku. Muzeeyi akoze kino ekintu okucelebratinga emirimu gye egy'obulamu bwe ate ng'akyakolayo emirala mingi naye kyakoze kiri once in a lifetime. Ndaba nga Serena yandigudde ne tusigala n'ebweru ne batuyawo n'entimbe ne tulaba kubanga ebintu byakoze emyaka gyatendekedde 33 netandika otendeka nga sinazaalibwa atandika okwandika nga siriiwo naye emyaka gyakoledde gyonna giraga gwe ku Serena kyoba weesunga kulaba Paulo Saaka obulamu bwe bwonna tebulina kunyumizibwa nti yakola bw'ati yagenda eno. Tulina ekitabo kyawandiise bakita The Heart of Music. Ogenda kisoma ogenda kigula kimanyi bannayuganda mujja kigula kijja kukuyigiriza bingi nnyo ng'ogyeko ebya music n'oba tokola music kirimu life experiences ze zonna. Bw'onoobeerayo ojja kulaba weewuunye ogamba abantu bati mu nsi gye bali abantu bulijjo bawaana nze misasaka ne mulabako bannaayi nyinza banaye simanyi na kyenyinza kukola nyinza jangu omulabe mitwalo 10 emmeeza ya bukadde 2 abayizi abalina ID yabwe yagambye wadde ekirevu kikuuta ku ttaka kasoba ne school ID ngeraga okyali muyizi okyasoma emitwalo egi 5 sente ezo si nnyingi ku muntu ebintu bakoledde obwakabaka bwa Buganda nkola abantu bonna abaagala obwakabaka bambi mubeereewo. Muzeeyi asavinze obwakabaka bwa Buganda n'omutima gwe gwonna tubeerewo ffenna tumusagulizeeko. Nga tumaliriza sayidi eri bakuwa akazindaalo abantu bayite koola abantu musawo koola abantu abalwadde bonna abayite abalwadde bonna abalwadde temuva mu malwaliro kale bannayuganda mwenna abakyala abaami abato n'abakulu bambi mujje tubeerewo nga tujaguza emyaka gya Daddy Paul Saaka emyaka 33 ng'atendeka awandiika ennyimba akola omuziki gwonna gwe wali owuliddeko gye wamuwulira mu kyalo n'oweegomba oluyimba olwo jangu omulabeko. Manyi abamu babadde nga batusanga ne baga oli mutabani wa Paul Saaka omu amufaanana kiki ekyenyi kati jangu otulabe ng'ebyenyi bifaanagana okuva ku kyoli paka ku muto weewaawo mujje bangi bambi abantu bayite baba bannange yenna atajje agenda kubasubiddwa nnyo ajja kuba akoze ekibi ekisingayo ekito ekitadde amabega kyatali musonyiwa era bannange mujje mu bungi mujje muwagire taata waffe mujje muwagire taata
tubakoola mwenna akasente si kangi naye mujje tubayise tubalinze tugenda kubakuba omuziki gwonna mulinde. Engineer Melody. Banyabo ne basebo. Tubayita Serena Hotel nga 11 ogw'omukaaga. Bambi mujje mwagire omwami Kosaka. Mwenna aba obis ba OGs. Abantu abamwagala obwagazi. Mwenna mujje bambi tujja kubayo nga tubalinze. Wow. Bozo waiseda. Okabe amaziga. Kati kyekibadde kikabyawo. Emotion. Tears of joy. Okay, ku celebrity tracker boto tamdona ko lwalero eno timu yonna nga bwogiraba wano nga 11 omwezi guno ogujja gutandika kwose ncha ogwa June tuli bali ku Serena Hotel. Paul Saka emyaka 33 nga ali mu nsiike y'okuwandika music n'okutendeka music mu ggwanga naddala mu masomero agenda tu celebrating ku lunaku olwo kutegeeza nti jangu atekeerako ng'obudde bukyali jangu fenna tunyumibwe ku lunaku olwo tulina okusanyuka fenna ejja kubeera Sunday era Sunday tukyali mugandaalo tujja beera mugandaalo tuwunyuke era nkyatugeera ku masomero okuweereza abaana bagende basome. Yes mujje tuwagire omukulu tulabike nti ekintu nakitambula bulungi nakagamba kasoma Museno koze mungi kube ekyanjivaamu kati nno lijjukirwako kibwobanga obuddewo abange oba kulya buli kunywa buli saate temuli kyamatendo n'okukujjukira olw'amabanja bikolimo bye bikugendera. Museno koze mungi kube ekyogivaamu kati nno lijjukirwako kibwobanga obuddewo abange oba kulya buli kunywa bunywi saate temuli kyamatendo n'okukujjukira olw'amabanja bikolimo bye bikukulembera. olina kagamba kosembyayo tubasiibule mubazadde nno mubazadde abaana abatagambwako bakulu bannammwe ddala ddala bazadde mmwe bendiko ab'abaana bafuga waka omwana seba waka tebamufaako ye yamanya n'atalika n'atambula mwana gwe n'aboggola tunaabanenya mpola abaana tunenye maka gye bavudde wamma. akagamba kasembayo bannange mukuuma abaana mubalabirire wandyagadde abaana bo babeere ki mu maaso ffe tuli tataffe kyayagala tubeere ate nga n'abalala bagenda kubeera ekyo tata kyayagala tewali agenda muswaza. Abaana mwekuume nga muli bakkakkamu eno ensi edduka sipiidi naye ate nawe bw'onodduka duka sipiidi yaayo oyiribye ogenda kugwa. Kuuma obuntu bulamu ne gy'okoma okulinnya gy'oba okoma okukakkana ekyo muzeeyi yakitugamba gy'okoma okubeera ow'amaanyi neoba okuwaana gy'okoma okwetowaza teweerijja kumwera mannyo kakkana kuma obukakkamu nnyo beera muntu ejja okwetaaga buli muntu gw'osanze manya tujja kutuuka ekiseera omwetaage tubeereyo nga 11. Mr. Saka alina ebintu bingi byategese bannaye simanyi sagasoosotola naye waliwo ebintu bingi. Tulina kwaya ezimba amaloboozi gokka nga temuli bivuga, tulina abakubi b'ebivuga ng'agenda kukubuya oluyimba lwo nga bw'otoluwulirangako ennyimba zennyini ze muwulidde zikubwa ng'oluwuliranga bw'otoluwulirangako in another version tuge remixes era banne mugenda kunyumirwa. Kino kijjobi kijjolooto tukeere okuva kwayo nkalaba enguzi buli gwe ntunuulira ndaba nguzi kinvinvi si muntu mulamu ekitiibwa kye kiri mu luguudo olwo kati ffe abato ne mutusalira gino emisango atannalya nguzi yaba akasuka ejjinja linkube tambula nga ludde mmanyi tetulaga si wangu n'akamu kuva mu nkaaga mwayiga enguzi ne mutuyonsa naffe twayize
tambula nga ludde mmanyi tetulaga si wamu n'akamu bamukaaga mwayiga enguzi ne mutuyonsa naffe twayize kale awo wetutambulidde olunaku olwaleero owadde olunaku toyisawo kalala wetutambulidde olunaku olwaleero ku Celebrity Track twesange nga 11 wali ku Serena Hotel ne ttiimu yonna nga bwendi nayo olunaku olwaleero saagala mwebuzeebuze mujje tubeereyo ku olwo ffenna mugatiibwa n'ebitiibwa n'obutiibwa bwonna abasomesa ba head teacher abasomesa ba maathi manyi baba n'olugezigezi lungi byonna mujje tubeereyo ku lunaku olwo tumusubwa nze bwentyo bwe mbatadde okujjako ng'olina ky'oŋŋamba ekirala gwe abadde ndaba naye nze mbatadde mbadde ne kojja wange Tamale George William wali musajja w'amaanyi omulimu guno gwe tukola tusookamu baagutuyigiriza naye kati tuli mu gukola era ndowooza nange ndowooza omwana wange bw'azaalibwa bw'ati niyo mukwasa kamera nti kati olaba abaana ba posaakaawe kye bakola kati n'abanga omwana alina ozaalibwa ne microphone ne kamera ekintu kino kimenga akijanjabaza bulungi mbere bulungi mweraba nze ngenze